Yes, Projan Media gwe mukutu gwokka gwolina okwekumirako osobola okubanga ofuna amawulire ageesigika ate nga gaffe tukuwanga bwe gaguddeyo bwe tugaleeta tetukola lugambo wano Projan Media TV nga era abatugoberera ekisinga ekyo kyola abatwekumiddeko nnyo ku Projan Media TV kubanga bakimanyi nti bagenda funa amawulire ga lugambo bagenda funa geego gennyini amatuufu nga bwe gaguddeyo nze bwe ngenda nengasaka nengakuleetera wano Projan Media TV nsobola okubanga kutuusaako wano butereevu n'empeereza yange okubanga ebeera ennungi namwe okwekumira Projan Media TV mukola omulimu gw'amaanyi. Gwatana subscribing essaawa zino osobola okubanga otwegattako butereevu ng'era tosubwa kintu kyonna kuba womala subscribing njagala hitting notification bell eri awo. Notification bell kantu kalinga akadde ng'ovudde kapesa ka subscribe genda pesa akadde akawo kalinga akadde bw'omala okayitinga be bati ogenda kuba ofuna notifications buli story gye tuteekayo ogenda kuba ogifuna butereevu nnyo ku simu yo era message ejja kujja nti tutaddeyo era osobola okubanga otugoberera bulungi nnyo wano Projan Media TV. Projan Media TV nga bweri enkola yange sobola kuva wano nga sibatumiddeeko mu abanfudde kyendi saawa zino oba bafudde Projan Media TV kyeri saawa zino kuba mwe mubeerako buli kaseera ne mukomentinga ne mutufuula ne mutuzzaamu amaanyi nti be tuweereza gye bali ate basiima abaweereza message zammwe sobola okubanga nziraba wano era nga nsuubiza okwongeza ku mpeereza yange nga message zammwe ezisinga ezimu bwe zigamba abamu era babamu n'okuwabula kwabwe era nga okuwabula ntera okutwala serious kubeera mba nsiima gwe mukama wange asooka era nga nsiimira ddala empabula yammwe gye muba mukoze eti mba mutuusizzaako mu comments zange wano mba nziraba wano era nga mba nsobola okwadjustinga n'enkyusa okusinziira mu kye mwagala era nga sigenda kuva wano nga situmidde bano bantu wammanga. Nze nagamba eri enkola yange gwe alaba Projan Media TV sobola kuba wano nga sikutumidde olw'ensonga gwafuula Projan Media TV kyeri saawa zino okusobola okubanga gwokomentinga n'owendowoozayo ku byonna ku programs zaffe zonna ze tuba tukoze namuli nakuwa sports emabega kaawo naye tonzirangamu naye weebale nnyo okwekumya Projan Media TV. Bano abantu wammanga bo balabi ba Lulango kuliko Kakinina, Nico Angel, Maka kuliko Nakandi Farida, Sharon e Canada mwebale nnyo okwekumya Projan Media TV. Nina oli wano Makerere Chikoni webale nnyo okwekumya Projan Media TV. Nane Rina Makerere Chikoni B webale nnyo okwekumya Projan Media TV. Abakomentize wano ndaba Joan Hanks nkulaba ko oli nnyo webale okwekumya Projan Media TV. Baby Hello wawe erinnya linnyumidde webale nnyo okwekumya Projan Media TV. Waliwo gwe bayita Oman's Olwafi erinnya nalo ddungi nnyo naye amazina ngamba erinnya ly'ettuufu ye Brenda Omani webale nnyo okwekumya Projan Media TV era okola omulimu gw'amaanyi nnyo. Amina Cleve webale nnyo okwekumya Projan Media TV era naawe endowooza yo tugirabye webale nnyo comment z'okola ki gy'obanga ogenda maaso ng'oteekawo oba endowooza yo gy'ogenda okuba maaso ng'okola ki ng'otuusaako wano Projan Media TV. Waliwo Fatuma Alsad naawe comment yo girabye webale okwekumya Projan Media TV. Waliwo Kemigisa Mande comment naawe njiraba nensanyusiza nnyo webale Kakinina gwe nkutumiddeko. Sam Thompson naawe kwoli nnyo ku Projan Media TV ng'era naawe endowooza yo naawe tugiraba ng'era n'abalala basobola okubanga bakola ki bagisoma. Evelyn Nakato kwoli nnyo. Kyonkunda Angel webale kwekumya Projan Media TV okola omulimu gw'amaanyi nnyo. Amina Bint Bakari webale nnyo okwekumya Projan Media TV okola omulimu gw'amaanyi nnyo era nga nkwagala nnyo mwena abeekumidde Projan Media TV. Team Oman, Team Saudi Arabia, Team Dubai, Team Canada, Team USA, Team Kampala, Team Chikoni, Team Kasokoso, Team Mbuya mwebale abantu bangi nnyo abeekumidde Projan Media TV sobola bamenya ne mbamalayo mwenna nekyo olina okumanya mwenna tubaagala nnyo wano Projan Media TV era kyekikumye nga tugenda ekikumye kubanga tukyusa mu mpeereza yaffe ntufula nga yanjawulo nnyo okusinga ku channels endala zonna eziri ku YouTube kuba ffe tukubeera ddala amawulire amatuufu. Olwaleero abalala njaba batumirako ndoza nga mayiza story bulungi nnyo ngenda kuba nkutumirako gwe wenalina ekumidde Projan Media TV tofaayo ogaa nti ate nze tebantumira ngenda kuba nkutumira bulungi nnyo wano Projan Media TV kuba gwanfudde kyendi. Olunaku olwaleero story eriwo story ya Pastor Teddy Bugingo ne mukyala wa Bugingo omupya gwe bayita Susan Makula ne Pastor Aloysius Bugingo ye kennyini. Ennaku eziiseeko awo mabega kaawo lunaku oba bbiri Pastor Jackson Ssenyonga fenna tuyimumanyi oyo alina church ku Bombo Road awo church ng'agenda ebwayise mu abategera Kampala bamusobola otegerawo church eri awo ng'era y'omu ku basajja abagagga muno mu Uganda kuba alina TV gye bayita Top TV, alina Top Radio ne Kampala FM era gye emikutu gy'asobola okuba nga asinziirako kubanga abuulirako enjiri ye kusosaako church ye ennene butereevu eri awo esayidi zaawo ng'agenda ebwayise.
Mabega kawo yasobola okubanga akyaza Teddy Bugingo. Teddy Bugingo ye Teddy Nalusula eyali mukyala wa Pastor Bugingo. Pastor Bugingo ayagala divorcinga saawa zino. Era yamukyazaako ku zimu ku programs ebyatera okubeerako naye kenyini zaatuulako nga zikubaganya birowoozo ku ddiini y'obulokole. Era yasobola okubanga akyaza Teddy Bugingo n'abasumba abalala baali basatu. Abasumba yakyaza Teddy Bugingo n'abasumba abalala babiri nga baali bakubaganya ku birowoozo ku nsonga ezitalimu zidala. Ensonga ya Pastor Bugingo bwe yajjira era yasobola okugamba nti Pastor Bugingo yakola ensobi y'amaanyi nnyo okubanga awasa malaya. Bayise Susan Makula malaya. Kati gwe ali Projan Media TV nawe osobola okuvaayo n'okomentinga n'otubulira kituufu nawe okusinziira ku ndaba y'ebintu. Susan Makula yoyo omukyala wa Bugingo aliwo katikati eyagoba Teddy Bugingo mu bufumbo. Yoyo gwe bavuddeyo ne bayita malaya. N'agamba nti Pastor Bugingo kye yakola kyenkana ne Kibwetere kye yakola. Abamanyi Kibwetere yoyo yayokya abantu ekanungu mu kyaki. Na guno gwaka bwe njogerera wano yadde si bye bindeese olwako olwaleero tebamanyanga Kibwetere yaani ne yayokya abantu mu kyaki. Yawakumako ennaali bonna ne babanga bonna bazikira muliro Kibwetere oyo. So basobola okubanga bageraganya ekikolwa kya Pastor Bugingo ku Kibwetere tikye yakola kyenkana n'okwokya abantu mu kyaki. N'ekirala nti Pastor Bugingo abagoberezi balina okubanga bamwegendereza nnyo kuba musajja mulimba ate nabbi wa bulimba nnyo bye basobola okubanga bayogera. Naye tekyalobedde mukyala Susan Makula kubanga agenda maaso n'ebintu bye byakola obulungi nnyo kuba ye yasobola okubanga aggulawo foundation. Yasobola okubanga aggulawo NGO oba giyite ekibiina ekibiina ekiyamba abaana abawala. Oyo Susan Makula omukyala wa Pastor Bugingo omupya yasobola okubanga aggulawo foundation oba giyite oba oyinza giyite ekibiina ekirabirira abaana bakateyamba naye nga abaana abawala mu bintu byagenda okukola mu foundation ye. Foundation yagiyite Church Girl Foundation. Eyo Church Girl Foundation gye yasobola okubanga agenda okusomesezaamu abaana. Gwevaayo mu comment box yo tubuulire biki byagenda okubanga asomesa kuba okusinziira byayogedde byagenda okubanga asomesa abaana kuba yagambye ekyagenda okuteekako ennyessira. Oyo Susan Makula agambye ngenda kubanga mentoring a girl child. Mentoring kubanga kusomesa kugroominga omwana omuwala n'okufuuka ekyokulabirako eri omwana omuwala. Kati gwe ovaayo n'obba mu pastor eri mukyala we gwe basobola okubanga bewasa empeta. Tukimanyi kati bw'oba mentoringa omwana omuwala omulala akolenga gwe bw'okola eyo banaye endowooza yange ne nawe osobola okubanga olina endowooza yo n'ogenda mu comment box osobola okubanga otubulira kyennyini ekituufu eno programu yaffe ey'olunaku olwaleero. Era yagenze maaso n'agamba byagenda mentoringamu abaana. Yagambye girls will learn a couple of things including marriage tips. Ako mu Luganda akayinza okugamba abawala bagenda yiga ebintu bingi nnyo kossa ne marriage tips oba ebintu ebikwatagana n'obufumbo. Kiki ogenda okukola, kiki olina okukola nga tonafumbirwa, bye ebintu byagenda okubanga asomesa abaana that will enable them live sustainably, positively and amicably with mates in the society. Basobola okubanga babeera bulungi mu bannaabwe mu society, babeera mu mbeera ennungi mu society gye babasibukamu yonna. Bye bigambo bya Susan Makula oba mukyala Pastor Bugingo omupya saawa zino. Yasobola okubanga aggulawo foundation yadde bamwogeredde bingi nnyo okusobola okubanga ndowooza y'aba pastor nabo Pastor Ssenyonga yuko pastor gwe basinga okusaamu ekitiibwa. Wavaayo n'ayogera ebintu ebimu abantu abamu ffe tetubibuusa maaso era gwe naawe osobola okuvaayo n'ogamba nti abye yayogedde ebifu kuba naawe oba wandowoozayo. Genda mu comment box otubuulire no foundation ogirabya mu kifaananyi ki. Susan Makula foundation gye yakoze ogirabya mu kifaananyi ki. Ate ne Teddy Bugingo okubanga naye yabadde ku show yeemu ne basobola okubanga bayita Pastor Bugingo nti yawasa malaaya Susan Makula. Balina eddembe eriyita Susan Makula malaaya. Ate ani alina okusalira munno omusango nga Bible bwegamba alina kusalira munno omusango. Naye basobola okubanga bamusalira omusango nti ono malaaya. Era mu maaso awo balina omwegeneza nti musaawa zonna agenda kuba anoba. Ebigambo byabadde mu programu emu Pastor Ssenyonga gye babaddeko ne Teddy Bugingo. Era naye yasobola okubanga abantu kulanga aggulawo foundation nga bwe njigambye nti Church Girl Foundation yasobola okubanga agigulawo bulungi. Nagamba nti mwagenda okukola mu bintu byagenda okukola byagenda okusinga okuteekako essira ye marriage tips.
marriage tips agenda kuba zisomesa abaana gwe vaayo nawe ombulye marriage tips zasobola okubanga ateeka mwana wo ate kuba makafaananyi singa oyina omwana osobola omukkiriza okubanga ajoininga foundation eyo osobola okukkiriza Susan Makulu okusobola okubanga amuadaptinga mu foundation eyo okumusaamu foundation butereevu ngera ndowooza kyekyo olunaku leero kyenze nakyo naye obulanga bweri enkola yaffe kisasobola kuva kuleka nga sikoze nagaffe tusanyuka n'oyo akoze ki abayi afunye essanyu olunaku olwaleero celebratinga birthday ya Irene Ntale genda mu comment box osobola okubanga naawe Irene Ntale omuwishinga birthday kuba yaweze emyaka 31 leero osobola okubanga ogenda mu comment box yaffe nosobola okubanga omulekeyo obubaka omuyozaayoza mu mazaalibwa gwe Irene Ntale mwebale nnyo okwekumya Projan Media TV okola omulimu gw'amaanyi subscribinga likinga commentinga ngenda kuba nkuddira butereevu mu dakiika eziddako maaso ne story yaffe endala ey'olunaku naye nga y'olunaku lw'emisodo okubanga nkutuusaako mu story yaffe ey'olunaku olwaleero webale nnyo okwekumya Projan Media TV subscribinga likinga commentinga